Engeri gye batuttemu Dr Kuluthum bannange si birungi n'akamu mbiyina maasawo Piti Nikoro ye mitawana Wabula Rema Namakula ne Dr Hamza bannange laavu kyebakola nabo mbayina maasawo Principal ne Babi nabo tebaluze mu FBK bannange emikolo gyo gitabukidde ddala mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange King Shiba mukunja atasera nabo tebaluze mukansubire muri bulungi ng'enkola yaffe mbasaba video no mugimpere like era nesaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigende mu notification bell olemesu wanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra na nyongera okusabira abo bonna abalwadde abakosefu tinsabe ekisa kya Mukama ate ekibatuukeko munnange mukunja atasera yagenze n'agamba King Shiba nti asabire bakadaama ababaagala ennyo essaala mu luzungu nti kuba okuva we bagenda mu Buwalabu tibamanyi Luganda bamanyi Luwalabu na Luzungu naye maama okulwana kwabadde mu ssaala naye munnange twebaza Mukama era yamaze bambi essaala n'agisaba naye maama kyetaagisa nga ate nammwe mubyerabiddeko sigenda kumulaba mukamwa sigenda kutoka mukamugambo sigenda kukola kiwabula ffe katulabe essaala nate tweyongereyo maama okugulu okwabadde muli kubadde kuka sabira bakadaama mu Luzungu tobaagala bakutamadda magana ye ongambye mbuno osabye essala mu Luzungu bannange anti tebategeera Luganda batuuka eri bategeera Luwalabu na Luzungu simulula essaala Shiba nange neewombeese ku lwabwe simulula ekintu tudduke response is the going, is the going, is the busy, is the not, is the waiting, no. Amen. The busy is the yes. Fired as Christ. Amen. Christ. Yes. Fires is the waiting for gas. Who's the all the things? Who's the fire waiting for the coming of the them the people is the rash is in the gasa abochenga bafumba Amina munange sala yafate emaze gwa naye baba eyise mmanyo gempisi ne banange mukonja atasera mbu munange mikwano gyo gye bali eyo kuva bagenda mu nsi zomba Walabu tebamanyi Luganda wabula bamanyi Luwalabu na Luzungu banange ate gwe tuli mu side ezeyo bwenkuzaake eno ewa Rema Namakula ne Dr Hamza oyina bingi byotanalaba era bingi ebyekwese mu ndeeyo nze kaba ntendeka najjula akafeche munange Rema Namakula yayimba akayimba akafeche wagende yakayimba ndoza waitawe emyezi nk'etaano ku mukaaga tugenda okulaba na munene we bina netugamba munange mama maro ebintu bye yali ayimba yali abitegereza ddala nti oyina bidiyo tanaba kulaba ebyekwese munda tajukira yatusuubiza ayina n'ebyekwese kitegeza ssaawa zonna era ayina ekipya kyagenda otuteerawo bakinaba kya bbeere oba kinaba bannange simanyi na kumanya nenga tugamba ayina bingi ebyekwese bannange kugamba ye Dr Hamza ali ku kisuufu toyina kyo tugamba musajja watu naye ndowooza abirindiridde ne maama laavunga mwenna mweyagala manyi waliwo abatunga bo beeyagala ng'omu ali amunna olukwe ng'omunnange yasika omuguwaayo ayagala yaweereza akameseji yakola ki naye nyongera bajjukiza bano bo bali kimu bali butsole bali gamba toyina kyobagamba mamito ne babito nenga tukimanyi bulungi nnyo gabadde mazaalibwa ga husband Dr Hamza era munange Rema Namakula bw'ati omukyalo omubuulire yeefunira akabina mu 2023 awo nga gwako munange ate bw'ati bwe yagenze n'akolera surprise omwami we Dr Hamza munange kwegamba wamma ekyabaddeeyo kiri kyo kyabadde kitokotanga sikisanikire naye era binyuma ndowooza n'akasente weekali kubeera zisuubira kubanga nga temunga akasente tekaliiwo bino byonna ne bibaawo bannange kati bagenda kunyiiga naye ng'ate we tuli mu sayidi ezeyo wenkuzaako eno ewa Farida Nakazi we munnange ne babbebi be nga woolabaawo olunaku lw'egyo tumanyi bulungi nnyo ebigezo by'abaana b'ekibiina ekyomusanvu byakomyewo naye munnange ewa Farida Nakazi we munnange gaabadde mazigana biwoobye oluvannyuma lw'omwana we okutuula ekibiina
kibiina ekyomusanvu kyokka ate results zagenze okukomawo nga akoze 8 ye ng'omwana bambi tekyamusanyudde n'akaaba amaziga bwegamba wama n'ekyokulya nga talina kyayagala mbu nga yalaba nti akoze bubi bwenkuzaako eno ewa Dr Kulu munnange bagamba wonyigiriza ennyindo emaana egy'omusaayi era nga fati yavuddeyo n'asookereza Dr Kuluthum yamugambye hajati Kulu pini y'omunyindo nga nnene nnyo munnange Dr Kuluthum naye n'amuddamu n'amugamba osobola okunkyusiza munnange n'ompaka pini akatono naye ako kapini k'ogenda okumpa olina okumakinga sure nga ka gold kuba nze nagezaako munnaye nkanoonye mu gold ne kakola ki ne kambula omanyi ennaku zino naye takyanyigirwa mu ttooke yabikoowa era nga munnange teyakomyeko n'agenda ku Facebook page ye n'ayagaliza abaana bonna ate abayise Piero munnange naye wabaddewo abantu nga balinze Pretty Nicole munnange Dr Kuluthum agenda kuvaayo abyogere Pretty Nicole yakoze bumeka munnange na guno gwaka Dr Kulu talina kyonna kye yatugambye manyi waliwo abanoonyereza tuza Pretty Nicole nga basinga ne Dr Kuluthum eyamuweera mbufunze oba agenda kuvaayo azituwe oba tagenda kuzituwa simanyi naye olunaku lw'ejjo wasiibyewo awo ebintu ebitambula nga biraga bya Pretty Nicole abalala nga bagamba yakoze 9 abalala nga bagamba yayitidde mu 2 abalala simanya mu first grade kwegamba wammanze sigenda kuvayo bagamba kituufu antiru nga Dr Kuluthum avuddeyo n'atugamba ekituufu bwenkuzaako eno ewa Chosen Becky munnange nno omwana we bambi omukulu gwe yazaala mu Roni bambi mulwadde era kale twetaaga omuteeka mu ssala era nga maaso awo nina akatambi munnange Roni yenna ng'avudde mu mbeera ng'ayogera ebitu ebiyitirivu ennyo ku Chosen Becky era ngenda kuba mubatuusaako mu maaso wano ate tweyongereyo ne principal kw'otadde babi katubirabe tweyongereyo omusajja atabuse ayagala mwana we bannange dikiteeta amiiru ye si birungi wadde n'akamu katubirabe tweyongereyo n'agaleere naye nga Roni omwana gw'abanja yamusuulira Chosen Becky nga muto dikiteeta amiiru n'alabirira oyo omwana kati apimye akuze ali kaweefuba abanja mwana katubirabe ate amanyi nti abaana bazaala baba n'ebika gy'aba abazadde bane musajja munnange oyo musuubiza era nakimugambako olunaku olumu nti naye omwana gwazadde baataweerwe ayinza obutamulaba simanyi kiki kyayagaza baana kutuuka kuba mma babazaala yadde obalabako ensonga sigitegeera nagezaako gibuuza kugamba nazaala ensonga gye yampa nze siri mulokole era siteekeddwa kuba na mwana nekineewuunyisa nnyo kubanga Nazala ayingira nnyo mu nsonga z'omwana wange yadde nga oba oliawo nayawukana n'omuwala oyo ate ndaba eky'omwana kyandibadde kyanjawulo nnyo nandibadde nfuna eddembe ly'omwana wange emyaka giwera 3 mpulira muwulire oluusi n'oyogerako naye ku ssimu naye nga ne gwayogera naye tamanyi omukyala bw'omuganjala kulaba mwana mpeereza ku mwana oyo mulabe ateekawo embeera ebuzaabuza nti ate yogera ne maama ate bwe yogera ne maama nti ate yogera n'omwana nekifaanana ng'omwana ekitegeeka nti alinga oba atali wange oba wange mawulire mangi ogawulira omwana amwegaana nze tekinkola Exaremerako ateetuuza naye bannange alina ennyiiza gy'anyiiza mukatulaba ono Roni yazaala mu Chosen Becky omwana yenna ali bulala yeekwasiza mwana n'ate maama empisa naye alabika talina kuba wootuusiza okuyisa mukamwa Nazaala wo bw'otyo kale Yesu omukyala muvume mwetwale ne munnange omuzadde asigala muzadde Nazaala we Yesu wadde mwayawukana naye yenna amuyisa mukamwa nga waalabye naye nga ekisookera ddala omwana dikiteeta amiira amulabirira bulungi nnyo kati simanyi ate ono ye Roni obusungu gyabujja ate obumalako Chosen Becky emirembe bwenkuzaako eno ewa Mamito ne Babito anti nyogero bajjukiza nti tugenda mu Valentine bannange Mamito muyina maaso awo ne Babito wamma ng'obufu bo babutereezezza dda kwegamba nga balinze bulinzi lunaku ate abaagaana musobole okukinyumirwa era akatambi kalina maaso wano kasooka nte nkabateereko namwe musobole okwerabirako neno munnange olina okukera kuba baba mami endizayininga gya dizayininzeemu badiya ekijja okubeera awo mufunze kijja kutokota nga si kisaanikire leero mami yabyekwatiddemu teri muntu mulala era akatambi katukalaba ate tusobole okweyongerayo ne Fibike nga bamutwala Makatuba mu Christmas tetundaba nakutereera ezawo tezina balansinga kano kalungi kasana ndozo bakuteeka wali eri naye balavansi leni yeriwawo okoleke kana akantu kalungi tugende tugironkinge
Lwaki erisijja otumala birthday? Wenja kateeka after Valentine's. Ebusitrozi ku Valentine's Day bujja kuba bwalaavu. This time ofokasinze nnyo ku gundi. This time ofokasinze nnyo ku yalaavu. Anti Valentine's Day. Kano kasitudio ogamba. Boyikira ebisente ze zigenda okugwera. Kati no singa temutuuka omumala temututaawa. Weteebereramu nga tuta. Naguze ne table linen. Tugenda kulininga tukoze. Kati ekitutimba yokutenda. Tugenda kutimba. Valentine tumutandika nga first February. You know I was born 2 days before Valentine. Yeah. Ai, mama yapatiriramu. From me to you. Kano kaba kategeza wazigwamu. Wazigwamu. No, it's not a fun thing, it's not a plan. I think Never naye babi. Banaye bakikyokolayo ko kitegeeza yensimu egenda kubeera ya laavu. Valentine tugenda kukola kutunula ya laavu. Tugenda bitegeka wano. Kala akazi kenjagala okumanya ogenda okukazi. Akaliwa. Alabadde. Next time we can do to Lovers Lane elsewhere. I don't know. I agree with you. Tiimu nno bali wali wabweru boogera n'abagole ababaza okubetulinda. Kati ono wakola ki? Okusula ngenda kukutegekera wano bw'otaatye nga kuvaako. ogereteeka twakuulira bubi n'obusigako awo kumasamasa nga kyetaaleta omukolo okutunuulira. Kati olaba buno bw'okuteekamu amazzi buzimba. Tugenda kuteekamu ebyo bina bifishi bino bwe tumala tetusiremu bugwamu ne bibeera sitaku bwebutiramu. Oyiwa munnankani. Oyiwa mu mazzi. Put in water and this you spread in that water. But after like 10 minutes this gels in. There's a case you need to mind never happy. There's a suitcase. Wow. kankole kugwa kimungi kabagira akabaawo omutima gubeera eri oli bwagwe mama kyogenda wanokwataddeyo akapande kati. So the lava ate wekasawa somewhere like here. Baja kakulira kasi anyway, so And then most of them in here for that. where? In here in the restaurant. So not here. 7 couples. That's 14 people. No. You don't want them
How about that and this? Yeah, we are separating. The bestest. You want us to choose out of the 7? I We would choose like the top best and just have to them show here? off one, no? Okay. Kwegamba, that's special vibe. Vibe okuba nga 7 couples zibere now only one. How about 10 couples? We do 10. Asoka no kubiri no kusatu. One we can have five couples. Naye watya taata naawe bw'obeera Valentine n'otulya naawe ekyebisana as a couple. Are you asking me out? On Valentine. No, you're going to come to meet our couple. Okay, yeah, we can plan around it. Hey, but not take our walk to Lawa, no? Yeah. Then you can be the one to sit here. You're coming to meet us. Olaba, eh? You know. Nice. Anai, boss akonye. What you call it? Embeera ate munnange bweri ebusaabala era nga yo omukyala Babi Kyagulanyi n'omu husband principal wambanga babyekwatiddemu dda kati tulinze bulinzi lunaka ate olwabaagala nabwe nkuzaako eno ew'omugole munnange aliko tukikirize tukigaane yaliko lwakuba bba abantu bakyalimu okuwakana maaso wano nina nankyala ate ayina omugambo gwali okutokomoka yena oba sirias omuliko oyinza okugamba nti byayogera bituufu simanyi oba bituufu oba si bituufu naye maama g'omugambo muyitirivu byasusoka tusoke tumulaba ate tweyongereyo ne Fred Lumbuye kiki kyatugamba. Of course olina owulira obubi. Owulira bubi omusajja yabeeranga waawo ng'akuba engoma ze nga tebamufaako. Omusajja n'akuba engoma n'akuba. Bano baalinda Yesu amale okubalaga. Gwe teweerabira nne bye kyaki Yesu alina okulaga. Bw'ogamba omuvubuka w'omu kyaki nti nno Yesu tosobola kujja n'omugamba direct nti nkwagala. Omugamba munnange naloose ekirooto nga ndaba Katonda ndaga omusajja ow'ekirooto kyange nga yeggwe kati nga naye adda yakugamba nange kansabe Katonda ankunjolese mu kirooto andage nti yeggwe awo waliwo pulosesi kati ate ye Fibi tebyali mu kirooto oyo omusajja yajja direct nti Fibi nkwagala kati Fibi teyalinda kuloota talootangako naawe ng'aloota biki oyo omulimba abalimba baloota oba Fibi yali alinze nga Yesu yayogera dda nga n'omusajja yennyini kuba omusajja yagamba ye yakoowa ebikamera yagamba bannange jasi bw'okwana omusajja omuwakazi wa TikTok buli kimu kamera yabikoowa era wanaaba ayagala okwegoba ku Fibi ajja mugamba Katonda yandoosezza nga sigwe mukyala wange ow'ebirooto sokoleke baba Fibi yakugamba atya yagamba teyagamba nze ndeka kabaata naye nga yabikoowa ebya kamera omulaba tabyagala babimusibako naye lwaki mu abaana baku social media kuno abawala leka nkugambeyo ekintu kino ate nga ge mazima abo abawala obalaba baadiba ate ng'ebyabadibya bintu bitono nnyo si kugamba nti babi namba esinga ey'abawala bano abali ku TikTok balungi gwe kimanyi nti no bakadaama abawala balungi obadde mu kiyumba akunnyonnyola engeri gy'okwatamu omwana w'omuwalabu akunnyonnyola engeri gy'okwatamu bossi wo n'akwagala kati abantu abo tuba followinga nnyo okitegeera kati Fiyobe nga ngula ebibizi nga mbiweereza ssenga wange e Masaka nga mugamba nnundira embizi kati ze ziri mu ssente mba naakagula embizi nga Fiyobe atulaga ekiyumba kye bazimba kiri ku gundi bagiyita batya omusingi ku musingi ng'atugamba ye ennyumba ye ku ssente z'ekyeyo bw'anaatunda ebibizi ng'amaliriza ki ennyumba nga ngamba nnono omwana Fiyobe ategeera awo jasi yiyayiyo oguleyo akaki akapoloti ozimbe bw'otunda biri ebibizi nga bw'omalirize ki ennyumba munnange kapoloti nga nkagula Fiyobe yali yakandaga ennyumba ntandise okugamba nnyingidde mu kabokisi kesi bifo njagala mubuuza ennyumba ya Fiyobe bisenge biri bimeka nga ndaba Fiyobe ekintu kyasobola ng'abadde kadaama nange mba nkola ki okisobola
mba nkisobola kuba neepima mu ngatto zange oli abadde kadama nange ndi kadama sisobola kwepima mu kabaata TV presenter kuba ennyingiza ya byebyo ate nga munange si musango omuntu okuvaayo n'ayogera ekyo kyonna akyawulira ayagala bwenkuzaako eno ewaliyani sikiini kw'otadde ne mwana mulenzi Fikigaza maaso awo nina Fred Lumbuye munange ate nga ye avuddeyo n'avumirira olwakino ekikolwa ekiriwo ekyokuteekawo ennyombo wakati waliyani sikiini ne Fikigaza ngenda kuba mubatuusaako maaso awo era muzikirize mbasiibwire wano Mukama bampire kyonna kye musinga okwagala gwe wenna ayagala Sobya News Extra. Bye. Singa munaleka ebintu bino bigenda masimanyi nti nze oganga ya gundi yalumbye egganga ya gundi ekintu ekyo kya bulabe nnyo. Ensi ezimu ziremeddwa nga zaafuka za bulabe n'okugendayo kizibu nnyo omuli eggwanga erya Mexico, Venezuela, Ecuador, Colombia nga n'amagye ne gavumenti ziremeddwa abavubuka abafuuse ekizibu mu nsi ezo. Abaana bangi bafiiriddwa obulamu, abantu babbiddwa ne ensi neva mu mikono gy'ebyokwerinda n'efuuka nga nsi y'abayaaye. Ekintu kino kibi nnyo kyekyolekedde eggwanga Uganda. Mukiraba ng'ekyokuzannya kigenda twala obulamu bw'abaana abawala, kigenda twala obulamu bw'abaana abalenzi, kigenda ku destabilizinga community. Mutuuke okuba nti baga nti luguudo gundi toyitawo kuva emisana kobe kiro n'abantu batuuke badduke ku byalo olw'abavubuka bagenda okubafuukira ekizibu ng'ekintu bakitandise mu kiraba. Ogwo omuze mbadde ngulaba Mexico, Brazil, Ecuador, Colombia. Ezo ganga fighting or ganga street fighting zivirako okutunda ebiragalalagala, zivirako emize gy'obuliisa maanyi, givirako obubbi bw'emmundu, givirako obutemu obutaliiko wadde alina. Ekisa kiza n'otuuka nga poliisi n'amagye tebasaasobola konteininga mbeera eyo kubanga mu kigayalidde nga kikula mulaba. Ngenda kusaba bazadde poliisi ab'ebyobuyinza mutuyambe mukaapinge situation eyo bamutandika okukola ku situation ng'obudde bukyali. Otherwise singa munaakireka ne kigenda mu maaso ng'avuka batandise okukolagga nga musineze ngenda kulumba gundi mukube ebintu ebyabulabe ennyo mulinga ebintu ebikyamu nnyo. Ensi ejja tuuka obbalemerera nga naawe kenyi tosobola kuyita ku street misana kaoba ekiro ng'otyayo. Kati nze mbabuulidde omanyize ebyange mbyogera kate ng'omusezi agula essijani ebyobulakira bakuwa ensi ebyokulaba ebikola kuwa ebiri. Ensi nga Ecuador, ensi nga Argentina, Brazil, Colombia, Mexico olina ebitundu gy'otayita kobere w'amagye kobere wa poliisi nga byasalibwako. Naye nga byatandika nga buno butandise Kampala musimefe tugende simanyi eggaali ya gundi yalumbye eggaali ya gundi. Bonna mubakwate mbateeke mu makomera nga nabo gisimufungize. Ebyo ebintu batandise bitandika mpola bijja genda okula ng'abantu tebakyasobola kugambwako batuuke n'okuwamba LC oba ekyalo kyonna oba ekibuga kyonna nga tewakyali muntu asobola bagambako nga mulowooza kyakusaaga. Bino mbibagamba ne mulowooza bijja tuukawo. Kano kavidiyo bali kajjo ne bakabategeeza ne bagamba ng'obudde bukyali mugeme ekintu kino ng'obudde bukyali. Abaana bammwe bano bajja tuuka bayingire mu mayumba gammwe babasabe ssente babatte nga tiwali kimugenda bakola kuba ng'omwezaalidde. Bw'anaaba takubbye gwe kennyini agenda sindika ekibinja ekira